Olayawulo okuli mu Busoga. You see Namuganza is not here. Okay, yabadde agamba kasembereko wano. We have been informed of the abduction of our head of mobilization, Comrade Wembo Habib, this afternoon on Masaka Road. He was abducted alongside comrades Jamila Wabobi and Batabale Ronald. Hey! Nebatabale Ronald, this is my person, Panang, who is also a candidate. Ziwa Robert was abducted yesterday. They join a long list of our other comrades who have been disappeared and being held in Communicado or slapped with trumped up charges. These cowardly tactics have never saved dictators from the inevitable fail. So abantu bano bebakutte okuli Batabale Ronald banange omukulu Ziwa Robert Jamila Wabobi bakwatiddwa olunaku olw'eggulo Buwembo Habib endala yabadde agamba our comrade Muchibi Dennis, who is the at Nope UG candidate for Lord Councillor Kawempe South, has been abducted by heavily armed soldiers in Kawempe. He joins a long list of at Nope UG leaders and activists who are being picked up by these criminals as we approach the 2026 elections. Protest vote 2026 can bring an end to this madness. Free Uganda. Now, no mukulu oyo Muchibi, Dennis beba mokusofa beba kategerako be abakwatiddwa abantu abenjawulo abatategerekese manya abatategerekese ensonga lwaki babakwata sofa tetunaba kubeera nga tufuna ripooti yonna eyogera ku bantu baneeno banange kiki kyegenda kyo mu maaso kati mukubeera nga okulonda kusembedde ate muli mukubeera nga mukwata abantu temwogera nsonga lwaki mubakutte byengera okubeera nga byeraliikiriza. Omukulu ono Ziwa kansala wa LC3 Kasubi zone ndowooza babadde mukubeera nga ate banoonya kalulu kuba omukulu Batabale Ronald yeesimbyawo awo Kibuye. Mumanyi bulungi nnyo oyo yennyina n'okumuwa akalulu kange oyo. Kaakati bannange kiki ekigenda mu maaso bannange? Lino eggwanga tunaalondera mirembe oba nedda? Kati omuwendo gw'abantu guli mugenda maaso gweyongera. Tubale tumanyi byasirikamu kati katulinde okubeera nga tetulonda. Naye ate ebintu byongera kubeera nga bitweraliikiriza. Abantu bongera okubeera nga bakwatibwa. Tetumanyi gye bali, tetumanyi mayitire. Ebintu bwe biti byongera okubeera nga bitustressinga naddala mu kaseera ke tugendamu. Naye katulindirire poliisi kyenaavaayo okubeera nga etugamba oba nga etunnyonnyola lwaki abakulembeze bano abantu bano kale abeesimbyewo bayongedde okubeera nga bakwatibwa naddala mu kaseera bwe kati. Naye ng'ebyo byonna bikyagenda mu maaso banaye twesabireko, tusabire ku ggwanga lyaffe. We should have love for our country. Tusabire n'eggwanga lyaffe kuba mu bimu byatusinga okwennyumirizaamu mu Uganda ly'eddembe lye tuyina. Eddembe eryo ly'ogamba nti ly'oyina w'otandika okulaba nga litandise okukyankalamunamu weeraliikirira naddala mu bintu by'otategeera olina akwatibwa nga tamanyi lwaki akwatibwa ogamba nze nzirako how sure you nti sigguddako nga n'omulala asobola okukwatibwa nga tomanyi nga naye tamanyi ensonga lwaki akwatiddwa. Kitegeeza buli muntu alina okubeera nga ali cautious wonna wonna w'oba oli naddala ate abo abawerekerako ku banoonya akalulu abaagala ennyo abakulembeze baabwe bambi mwefeeko nnyo naawe bennyininyini abeesimbyewo naddala bakansulazi kati kiseera kyammwe ekyokubeera nga kirondebwa temugenda kubeera nga mulondebwa olunaku lwolumu ne ba MPs oba abakulembeze b'eggwanga. Mukyayinayokko akabanga mpaka ng'ennaku z'omwezi 23 we bagenda okubeera nga babalondera. But bingi nnyo bisobola okuhappeningawo, bingi nnyo bisobola okutuukawo okukakana naawe nga happenings ku ballot paper naye nga toliiwo mu bintu ebitakwatagana. So tuwerinde nnyo, tuwefeeko nnyo, tweyagale
weeyagale oyagale ne munno obeere nga tuwe involvinga mu buvuyo so fa banaye si birungi leka tulinde poliisi kyenaabeera nga etunyonyola ku bantu bano ab'enjawulo abaakwatiddwa omulamwa gwaliwo enjagala okubeera nga ngwisa mperezaayo ka voice note katonotono ombuulireko sofa eyo ku kitundu kyo kiri kitya security eri etya kweraliikiriza oba eyongera kukugumya ogamba nti security gye bampadde emmala oba weeraliikiriro ga bannange security ng'eyitiridde obungi tunaamalako njagala ombuulireko eyo mu kitundu eyo gy'obeera security eri etya sofa eri ku kibulamu oba eri ku muzuuli weereza obubaka ogenda kuyita ku nooti 7 5 nooti 38 84 56 nooti 7 5 nooti 38 84 56 yitooko oweereze obubaka butono nnyo bwa seconds 3 obeere nga ombuulirako kiri kitya eyo ku ground ewammwe eyo gy'okolera eyo gy'osula kiri kitya security eri etya ekanga oba eyongera kukugumya tukyagenda maaso ne program Sumulula katwetolemu katono nnyo neera yongera okubeera nga mbatuusaako ebyenjawulo. ebyemizannyo tubiwanye enkizo wano ku BBS Telefighter Final. Kale nno y'ensonga lwaki buli ku makya tukeera ntukusumululire tuli ebyemizannyo wano mu programu Sumulula ku BBS Telefighter eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Bikutuusibwako Hima Cement, seminti weeyeesigika era omuwangaazi. Hima Cement, part of you from the start. Wamune Shehan Standard Day and Boarding Primary School erisangibwa mu Lubaga Burazo okuliraana Lubiriese. Ebyemizannyo tubiwanye enkizo wano ku BBS Telefighter Final. Kale nno y'ensonga lwaki buli ku makya tukeera ntukusumululire tuli ebyemizannyo wano mu programu Sumulula ku BBS Telefighter eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Bikutuusibwako Hima Cement, seminti weeyeesigika era omuwangaazi. Hima Cement, part of you from the start. Wamune Shehan Standard Day and Boarding Primary School erisangibwa mu Lubaga Burazo okuliraana Lubiriese. Yes, ku BBS Telefighter amachago olunaku olwaleero mbaaniriza nze Francis Sebunya mu byemizannyo nawo osinzira okugoberera weebale nnyo olunaku lwa Monday program Sumulula atubagamba nti atubaaniriza mu kanyomero ak'ebyemizannyo.